Munabuyiko omulungi ndi musanyufu nnyo okumanya nti okyantegedde ebirozo weewaawo n'agatawuliza vumeza omwana soda focus ali mabega wa kamera atebedde enkinga tuli mu Njeru municipality ngenda kusaba following bingi bigenda kutuusibwako mu ddiiro ly'abakulembeze bo ku buli mutendero ojja kuba omanya ebibatambulira ku noti 7 noti 7 town 831 boyogera naffe butereevu in case of any business obudde buno eno mutwe emikolo bannaye abali ebwenu mikono gyange bankuba kiri mutwe emikolo mbaga surprise kyeru tubakuba ebifaananyi ebirungi kosa ne vidiyo ennongabo. Ajeti assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakulu abo bambuulizeeko. Abanda bansanyusa okubalaba n'abampuliriza nsanyusa okuba nga mumpuliriza. Erinnya lyange nze Namugenyi Hasifa Lubega ndi mukyala mufumbo mbadde kansala ku Njeru Central Division nga ngenda kubeera kansala ku Njeru Municipality nalinyemu eddaala nga ntwala omuluka gwonna ogwa Njeru South. Kiki kikubagudde okujja ogambe nti akanveeko wano eno neyongereko wano eno? Ensonga emu eyasinze okumpaliriza okuva ku Central Division kibadde nti ffe municipality yali yatubikkako nga services zonna tumala kwebuuza ku municipality ate nga yetubegerako ye custodian w'ettaka be bannannyini bizimbe nga municipality. Naye nga n'ebiseera ebisinga bwe tuba nga tuli mu meetings zaffe naddala nga tuteekateeka okugenda mu full council ba technicals tebabatuwa aba Central Division kati nga tusigala twebuuza nga buli kibuuzo kye twebuuza kigenda ku municipality. So n'ensonga eyo neŋŋamba nti wano ku municipality tewali kigwerawo. Tembaddewo n'omukulembeze abadde tubaddewo n'omukulembeze chairman waffe naye nga ne chairman naye we tumubuuza ebimu ku bye tumubuuza atujuliza aba municipality nga bwe bamukola. Waliwo omulundi gumu nga ffe aba Central Division ku musolo gwaffe gwe tusolooza twasaba batugulireko tractor ey'ola kasasiro. Ekituufu kiri nti kyakolebwa naye bwe kyamala okukolebwa twamaliriza era tractor yaffe tebagituwadde ng'eguliddwa ku musolo gwaffe ogwa Central Division ffe tugisabye twamaliriza era tebagituwadde ng'ate bagitadde ku Njeru Municipality era ne bagiwandikako ebigambo biraga nti ya Njeru Municipality. Kati naffe ne twekalakaasa ng'aba Central Division ne tugenda ku municipality ne tukola olutalo ne chairman waffe era tractor ne tugijjayo ey'akasasiro ne tugizza ku division n'ebigambo ne tubijjako. Chairman yakozesa obukujjukujju n'ajjako ebigambo ebyo n'ateekako Njeru Central Division era twamaliriza era ng'obuyinza obutusingako obwa municipality bagizizaayo era essaawa zino epaakinga ku Njeru Municipality. Municipality etwala divisions 3 naye ng'ate division eyaffe eya Central Division yesinga okuvaamu omusolo omungi okusinga Wakisi okusinga Nnyenga. N'ebikolebwa byonna ogenda okulaba services zaffe amakubo gaffe mabi ogenda okulaba okutuukako Ennyenga zo service zitambula bulungi amakubo gabe gakolebwa. Kakati tugenda okumaliriza nga tulaba lwaki ekibuzo kye twebuuza era ebyasinze okumpaliriza lwaki ffe aba Central Division nga ffe tuvaamu omulimu ogusinga obunene ebyaffe tebitambula municipality nga buli kimu kye twagala okukola tujulira municipality. Y'ensonga emu eyansikiriza ogenda ku municipality. Neyanziza ssebo mukama wange ku bannange bendi nabo mu leesi. Ekirungi eky'omukisa ekiriwo abantu bonna be nvuganya nabo babadde bakulembeze. Omu tubadde naye ku Central Division omulala yakulemberako ekisanja ekyemabega akalumi kamukuba n'atadda. Kati so nze nga nze kye neenyumirizaamu ndi mukyala mufumbi wa keeke ndi mukyala mutimbi wa ku mikolo kampuni yange bagiyita Lazy Invent. So kampuni eyo ekozesa abantu bangi
ekyo kimu ku kye neenyumirizaamu tinkutte ku baana ba community abasinga obungi nembawo emirimu nembayigiriza emirimu gy'omu bwongo ng'era kye nsinga okwenyumirizaamu nina abavubuka 2 be natandika nabo okukola nga bali mu P7 abavubuka abo kati buli omu yeekolera ebibye yeetongola era yeekolera ebibye era kati beekozesa emyaka gye ndimu giri mu myaka egirabika nga ebintu ebimu ntandika okubireka naye nga saagala bireka nga tebiri mu pipeline kati abavubuka abo bentembeese 2 nze mu kampuni yange kati banyamba batya bwe bafuna emirimu ebikozesebwa bajja ne babimpangisaako nze ne bemba sivudde waka eri mba nkola ekyokubiri ndi mukyala mutunzi wa byalaani ebyalaani ebyo era tosobola kubeera awo ng'obitunga wekka mbeera ne orders za uniform nze supplyinga Okasha secondary school etuli wano mu Mbiko ffe tugisapplyinga ne uniform Alihijira primary school ffe tubawa uniforms ne uniforms ezo abaana abazitunga be baana abaffe aba community eyanjeru south era okumanya nga nalina ekirooto ekyokutwala omuluko ogwo nga ngusitudde gwonna kampuni eyo eyigiriza abaana kati ebyalaani bagiyita Njeru South Tailors Association esangibwa opposite ne Kanani eddwaliro lya Kanani ku luguudo twalutuuma Lubasi Road oluguudo baluyita Lubasi Road so kyekyenkizo kyenkoze ekisingako kuba nange nti tugenda mu kanso wano ne tuteesa bye tuteesa naye bw'okomawo ku ground kikyolaga eri banno b'okulembera to be a very good example ekirala kyenkola nze ni mukyala mufumbo emyaka kati 35 nga ndi mu bufumbo nteredde playing a very big role mu community mwendi nti nebuuzibwako oba gwe muvubuka ng'omukyala akutawaanya abavubuka bajja ne bakonsultinga nefuuka very good consultant eri gye bali abawala bakansala abawala ofumbo batawaanya ate omusajja atakoze bino byonna ebyo mu community yange bikola very good era nze tolaba nti abakyala tubeera n'emikwano gyaffe emikyala sirina nnyo omukwano gugenda wala nnyo n'abakyala omukwano ogwange gulina baana ab'obuwala abaana ab'obulenzi mwe mu kampuni yange mulimu omwana ow'obulenzi anywa enjaga ali amayirungi akola buli kyomanya ekibi naye namukwatako ne musembeza era akuba bulungi nnyo boodi bwe tuba tugenze ku mukolo naye mpola ngenda mujjamu ebimu mugamba bw'osala ku mwenge ogwo oba owulira otya sala ku mwenge tutambule kale so ne bageto youth mbakwatako tutambula nabo banjagala nnyo bampita hajati waabwe kubanga nze gwolaba nga nyambadde ekikaya kyange kino mpita abaana bwe banywera enjaga n'obasanga nga bali enkwakyo enkoola nange ngimanyi nti enkoola bagirya nedda ngimanyi nti bagirya naye okugibajjamu tosobola kuva eno n'obagwamu bugwi nababuuza lwaki muli ebintu bino nti ensi etunyigiriza tebanyigiriza etya emirimu tetugiraba tetulina kyakukola tetulina biki nemagamba mpola omuntu asobola okukola ki okuteeka ekintu so nina kinene nnyo kyenkoze mu community ekisigala nga kinyimirizaayo nga gyendi nga sirina na kivumo waliwo abakyala bennasanga ne mbagamba mumpeeyo ebivumo 3 bye musobola okunvuma nga binnuma kamutandike tewali ononvuma ki asifa oyambala bubi nze asifa nyambala bulungi wemba ngenda kukuziikirako nyambala bulungi ne bwompita buyisi kati wano bampise buyisi nti oli ludda wako nze ndi wano mu byalaani byange tijangu kabwe mbadde bwensimbudde terina kudda waka ekyetaaga kwambala gomasi kumalako wiiki nkisobola obuganda olwo bulinnye ku bwongo eddiini bwerinnya ekikaya tekinva ku mutwe ate eddiini yange njagala nga bwe neeyagala obuganda bwe bulinnya nga nsuulamu gomasi akapati ko kabeeramu munda muno mugundi anti lwaki kabeeramu tuli mu situlago mwekali na wano nsobola okakulagako kasitwago kano kubanga olaba kano kasitwago
kwegamba wegiwunya wano sirinda kuddukira mu kano kante funza nga nchoma jajja tyasufa ayisa akubye omu emboozi yaja titegwa amalojo okkiriza tugenda sinkana olundi atunyumize by the way ne business tugenda kukyalirako oyongere okugaziya olange tukwe platform fonna bakama bange tukome wano tugenda sinkana olundi eno enyaffe buyikwe subscribe comment and share kulwa Katonda n'ensi yaffe Uganda. Bye bye.